abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka bakedde mu lubiri lw'Emmengo okumujagulizaako amazaalibwa ge ag'emyaka 67. Amazaalibwa gano galina okuzibwa nga 13 omwezi ogwokuna ne Kabaka gamusanga ali wabweru w'eggwanga. Ku mukolo guno Katikkiro Charles Peter Mayiga atuze ku Saturday dakika 55 n'anizirizibwa ssentebe w'olukiiko Lutesitesi era nga minisita okunoonyeza mu Bwakabaka Daudi Mpanga. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri akutuze ku Ssamukaaga n'ekitundu nga lina muwala we Omumbejja Katrina Ssanga lya Mbogo. Bandiziddwa Katikkiro Mayiga ne bamwanjulira amakula okuva ewaka ku Gertrude Nakibirige. Ene asiimye amakula okuva mu ssaza lye ery'Ekyaddondo. Kabakira bamwanjulidde emmotoka ekika Rolls Royce eyabadizibwa gavumenti n'eddaabiririzibwa okutuukana n'omutindo ogw'okuvugibwa. Emmotoka eno yabadde amakula ga Kabaka mazaalibwa ag'enkaaga mu 7. Bakabaka ayingidde mu bateekeddwa omukolo ne gutandika. Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyaffe tukikuumenga. Basose mu kusaba okulemeddwa mu South Orthodox Metropolitan Hieronymus Muzingo nasabire Kabaka amuwangaze n'okumukuuma. Asibye Katonda abeere musasi eri Kabaka atebuka abalabe. Bambaze ebyokulwanyisa eby'amazima era n'ebyokulwanyisa eby'essuubi. Bongeza amaanyi mu mikono gyabwe bagololere omukono gwo ogwa ddyo. Obadde n'okusanyusa Kabaka okuva mu bayizi bamusomero ag'enjawulo. Abayimbi tusakanye Katonda sebo okuume Muwenda taata waffe awangala emyaka kafugunya obengawo Katonda kuwa birungi. Ku mukolo guno Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yeetisse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka n'okwogera obubwe asikwebaza abantu bonna bakoze enteekateeka okulaba nga amazaalibwa gajagulizibwa mu kitiibwa. Yeebaza Katonda olw'okukuuma Kabaka n'okumuwa amagezi ag'okukulembera abantu be obulungi. Tujaguza amazaalibwa gano nga tutambulira mu buufu bw'amagulu nnyondo, tulwanyise obwavu nga tulima emmwanyi. Gwe simba emmwanyi osirike. Ate n'ebitooke nga tetubyerabidde, eno nga bwe tulunda obusa buliikiriza ettaka. Katikkiro yeebazizza akakiiko akaddaabiriza emmotoka eya Rolls Royce okulaba nga etuukana n'omutindo ogwetaagisa. Yeebaza gavumenti olw'okuddiza obwakabaka emmotoka eyo n'emitira gyonna egya gavumenti egyayitibwamu n'eddaabirizibwa mu kitiibwa. Ku ntandikwa y'omwezi ogw'omwenda mwaka 2020 President Museveni yatuuza cabinet n'ajanjulira ensonga eno. Oluvannyuma lw'enteeseganya empanvu cabinet yayisa ekiteeso Rolls Royce Phantom 4 Cloud eddizibwe Kabaka wa Buganda mu mwoyo gw'okutabagana. Ku lwammwe neebaza President Museveni olw'ekikolwa ekyo. Agambye nti wonna emmotoka eno emazeewo obukadde obusukka mu 15. Kyasalibwawo tufune ebyuma oba emmotoka ey'ekika kino kyennyini eyaddizibwa Kabaka. Oluvannyuma twabalirira ensimbi ezaali eyo mu kadde nga 500 ezaali zeetaaga okuzaawo Rolls Royce eno. Ennaku z'omwezi 8 Desemba omwaka oguwedde nayita abantu 45 mu Butikkiro ne mbagabula ekyemisana. Bagenda okusiibula nga bankwasiza obukadde 206. Kabaka asimye n'akwasa Profesa Gordon wava muno ejjinja ery'omuwendo yalina okumuwa emyaka 3 egiyise kyokkola obutabane buli mukwasa mazaalibwa g'omulundi guno. Profesa wava muno yangaye nti ayagala kweyala naye alina akantu akamutakula wano akatamusobozesezza
Katikkiro yeebazizza Profesa Muno olw'amaanyi g'ataddemu mu kuzza Obwakabaka n'okunyweza Namulondo. Okulaba nga Ssaabataka akkalira mu nsi ye, okulaba nga atuuka ku bantu be, okulaba nga Ssaabataka aba n'ebikola. Oluva Muteregga Sisekeke n'agabula Obuganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.